Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde mbalaga eddagala liyitibwa kanyeebwa. Abakyala njagadde mbeere nga mubalaga kanyeebwa oyo. Kanyeebwa oyo ayitibwa muwoomya. Eddagala eryo ddungi nnyo ku nsonga y'okuwoomesa. Nataddeyo eddagala ku channel yaffe eno Kyayiti eryo eriwoomesa. Ne wabaawo abakyala baŋŋamba nti obuzibu bwe tulina abaami baffe batugwa ebbakuli, nekweganga mwagala okumanya kiki musobola okunaabayo naddala nga ggwe olina omusajja ng'atera okugwa ebbakuli. Funa kanyeebwa ono ajja kuba kukolera bulungi. Ggwe alina omwami ng'omwami atera okugwa ebbakuli, beera ng'otawaaza kanyeebwa ono. Kanyeebwa ono naye mulungi nnyo, yeemalirira ku nsonga eyo y'okuwoomesa. Ajja kukuyamba okubeera nga weekyusakyusaamukko, beera ng'okanaaba kafune bulungi nga bw'okalaba. Ne kayitibwa ka kanyeebwa. Kanyeebwa oyo amera nnyo mu lusuku nnyo ne mu nnimiro, era ebiseera ebisinga mu byalo eyo bamunoonyeza n'eddagala babeere nga bamufuuyira, olw'ensonga nti akadde ako bwe kakulumba mu nnimiro tekatera kugenda kalemeramu nnyo mu nnimiro. Singa obeera okuketegereza ojja kukategeera bulungi nnyo. Ekirala bw'okalumako n'ogaaya akati kaako katuŋŋununa, ng'obadde okalumyeko n'okagaayaakokko kalimu ako akatuŋŋununa ako ak'amaanyi. Yoyo gwe bayita kanyeebwa. Kanyeebwa ono okusaba obeere ng'omufuna. Bw'oba omufuna mufunireko ddala n'akati kaako. Bw'oba omufuna mufunireko n'akati kaako nga bw'olaba bw'oti bw'oba omunoga. Mukutulire wansi ofunireko n'akati ako wamu n'obukoola. Bufune nga buwerako. Bw'omala obufuna teeka otuzi mu kabaketi oba mu bbaafu, beera ng'oyenga kanyeebwa oyo muyenge. Funa eddagala nga lingi oteekemu otuzi ttono, muyenge. Bw'omala omuyenga beera ng'ofuna akasengejja, sengejja eddagala eryo. Bw'omala odisengejja bulungi beera ng'otawaaza kanyeebwa oyo, mutawaaze. Tawaaza eddagala eryo ng'oliyingiza munda, amazzi ago gatawaaze ng'ogayingiza munda. Tawaazako ku makya mu ttuntu ne kawungeezi nga mugenda kwebaka, oba osobola okutawaazako ku makya ne kawungeezi nga mugenda kwebaka. Kanyeebwa oyo agenda kuyamba ku nsonga eyo y'okuwoomesa, beera nga weekyusakyusaamukko naddala gwe omukyala omufumbo. Kanyeebwa ono mulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okuwoomesa. Njagadde mbeere nga mbabuulira wamu n'okumubalaga naddala mu abalina abaami. Mwaŋŋambye nti obuzibu abaami bammwe batera obbagwa ebbakuli, ate eddagala linabadde mbabuulidde lirimu omululuuza, lirimu akakaawa, ng'omwami ono singa naaba ataddeyo olulimi wansi ajja kuwulira akakaawa akubuuze kiki ekiri mu bukyala bwo. N'olwekyo singa onaaba okozesezza kanyeebwa ono yajja kukuyamba bulungi nnyo. Kanyeebwa ono alina ako akabeera katuŋŋununa ako, naye kaba katono. Omwami aba tajja kagenderera, aba tajja kawulira wadde anaaba kutaddeyo olulimi nga kugudde ebbakuli. Beera ng'otawaaza kanyeebwa oyo ku nsonga eyo y'okuwoomesa. Ogenda kubeera mukyala muwoomu. Omwami ajja kwebakako, ajja kunyumirwa, ajja kuwoomerwa. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku ddagala lino. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.